Tumaliriza ku mikutu bwaffe nalubale the divine sena nkawole na mirembe nzatuuse okutuusaako omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Ndino nalongo nalubale omusomesa waffe. Hello. Tusinziira kiro mirembe ebuga basasai gye tusinziira okubaweereza bannaffe abapya abakatwegattako. Tubaaniriza nnyo, tubasaba mubenga musharinga, subscribe, likinga ekide kikoneko obe nga tosubwa mpeereza zaffe ez'enjawulo. Bannaffe abatera ebibuuzo byammwe bane tuli basanyufu okubanga mutulaga nti ebintu bino mubijjumbira. Mwongere okusindika ebibuuzo, mwongere okukomentinga ku audios ezo ze tubateerayo. Tokowa kuweereza bibuuzo byo we tuba tetunnaba kuddamu. Anti abantu bangi be tukwasaganya ne munnaffe tokowa addiŋŋana amawolu yagajjaba omukutu. Kale olunaku olwaleero ŋŋenda kubanga mbanjulira omulamwa gwe tugenda obbanga tutunuulira ogwa emigaso gy'ebika. Emigaso gw'ebika gye tugenda obbanga tutunuulira. Last time ndowooza abaaliwo abafolowinga twayanjula ensonga z'ebika. Kati omulundi guno tugenda bbanga tulaba emigaso. Kale tuula, kalira, efuna glaasi ey'amazzi, funa pen, osobola n'okubanga oba olina laptop, whatever it is. Gwe kakasa nti ofolowinga, oyige, ate oteeketeeke ebibuuzo by'ogenda obbanga oteerayo n'ebyo by'onaakomentingako ku musomo guno. Nalongo. Yoga mwebale kuweereza abantu, mwebale kusomesa. Wow. Abantu bakutumidde bakwebaza kulikayo mikolo. Emikolo twagiyise bulungi. Namwe mugyebaleko. Mwebale kutusabirayo, mwebale kutuusa obubaka bwaffe. Bannaffe banaaba badde ku mukutu, mwebale kubanga musapootinga byonna. Tweyanziza, tweyanzeege, temujjanga okwo. Kale tuteeketeeke okusoma kwaffe olwo tutandike. Weewaawo. Olwaleero tutunuulidde omugaso gw'ebika. Balamusizzaako mwenna bassebo ne bannyabo, abaana battu ab'enjawulo abeekumidde ku mukutu guno, mwenna abaagala obuwangwa era nga musibirako n'ogamba nze siva ku buwangwa, ekijja kikole ki? Kijja kijje. Kale nno olwaleero njagala tutunuulire omugaso gw'ebika eri abantu. Luli twalaba butya ebika lwe byatandikawo. Olwaleero njagadde tulabe omugaso gw'ebintu. Eby'ebika bino bituyambira wa? Byali tuyambidde wa? Ensonga esookera ddala yalibadde ya butaka. Ebika bino nga bitandikiddwawo byalya emitala era ng'emitala egyo essaawa eno gye twaliise nti ekitebe ky'ekika ekyo era nga bwe butaka obukulu obusibukamu ekika ekyo. Ekitebe nga kino kyabanga kya mugaso ki? Ekitebe nga kino kyabanga kya mugaso nti omuntu ow'ekika ekyo singa alemereddwa wonna w'asobola okubeera, asobola ogenda ku kitebe awo n'abeerawo ng'omwana owaawo. Kale abakulu b'ebika baavunaanyizibwanga okukuuma obutaka obwo nga tebukwatiddwako era bwabanga bunene nnyo olw'obungi bw'abazzukulu abasuubirwa okubeera mu kika ekyo. Nga omugaso ogumu ogw'ekika gwalibadde kukuuma butaka abantu kwe basibuka. Ekitegeeza omuntu yali asobola okuva eno ng'alemereddwa yonna gy'alemereddwa n'agenda ku butaka bwabwe obw'abefumbe. Ebaka. N'atuulaawo. N'otuula eyo. N'oyiiya. N'ofuna. N'oddayo mu field. N'opambana. Ekitegeeza nazzukulu ebyo byalinga bisoboka. Byalinga bisoboka. Era ensangi zino olw'osanga omuntu ng'ali abundabunda mu nsi ye olw'okubanga talina w'asobola kutuula. Bw'ogenda mu bifo ng'ebyo essaawa eno kiba kizibu ogamba nti banaakukkiriza okola ki? Okubeerayo. Naye edda si bwe kyakolanga ki? Si bwe kyabanga. Kale nga tutunuulidde ensonga eyo, omugaso omulala ogw'ebika gwabanga gwa kutabaganya bantu, nga abantu abafunye obutakkaanya nga bayitira mu bukulembeze obw'ebika okubeera nga batabaganya. Bw'otabaganya abooluganda ate si bw'otabaganya abatali baki? Baluganda. Era y'emu ku challenge gye tufunye mu nsonga zino
tutya. Nawulirako omukulembeze omu ng'agamba nti waliwo ekika ekyali kikaayana nga kikaayanira empuku ezimu. Nga aliwo abagamba nti empuku ezo zirina kuba zaabwe, ng'abalala bagamba nti nedda tezirina kuba zaabwe. Kaakati bano abalowooza nti be batuufu ne beekubira omulanga. Kati omukulembeze omu n'asinziira kuno ku YouTube kwennyini n'agamba, nze kambawo amagezi, temumpa na ssente, mugende mufune amafumu ga walumbe, mufune n'effumu lya njawulo, musimbe ku mulyango ogwo ogw'empuku erudda n'erudda, mulabe ekinaakola ki, ekinaabaawo. Abantu abo batwala obuvunaanyizibwa ne bankubira essimu okumbuuza ku nsonga eyo. Naye kyali kyakusaalirwa nnyo nti bambuuza bamaze okukikola ki? Okukikola. Kubanga bwe tuba tutabaganya ensonga z'ekika, ate tetusobola kusitula abasajja abo babiri. N'ositula oli omugagga walumbe, n'ositula n'ono omulangira njawulo. Kyokka ng'oyagala kutabaganya. Bano ababiri tebalina bwe batabaganyiza olw'ensonga nti omu agenda kulwaza, omu agenda kuggyawo. Kati onootuuza otya abantu bano ku mmeeza ey'awamu batabagane ng'omu yakoze obukambwe obw'ekitalo ku mulala? Nze bwe namala okubannyonnyola ensonga eyo, ate bantegeeza nti bantegeeza nti munaye Naalongo, obuzibu bwe tufunye nti kyatandise dda. Bali baakikola era bano ne batandikirawo okutokumuka. Kati awo oba togasse Luganda, oba oyongedde lwatika na njawukana mu musaayi guno. Bwe tuba tutabaganya mu kika, tufuba okulaba nga abantu bano baddiŋŋana ne batunuuliganako ng'abooluganda. Ye ntabaganya entuufu etambulira mu bika. Kale nga buvunaanyizibwa bwa kika okukakasa nti abantu bano batabagana bulungi, nga omu tasigazza nkenyera eri munne, kubanga bagenda kuzaala abaana abagenda okubeera abooluganda, baveemu abazzukulu ate era abagenda okubeera abooluki, abooluganda. Kale nno buli lw'oba otobaganya ng'osinziira mu kika, kakasa nti ogatta bugassi so si kwawula. Omugaso omulala ogw'ebika gwali mu mpeereza n'empuliziganya. Kyabanga kyangu okuwuliziganya kubanga abantu nga baawamu. Ng'owessiga kasita agamba ab'emituba abamukakafu nti bonna aba wansi bagenda kumanya, kubanga emitendera giba gimanyiddwa. Emitendera giba gimanyiddwa, kale tewabaawo bukalubo. Ensonga eyo yali tuyambye nnyo naddala kati mu mbeera zino ze tulimu ez'okwagala okwekulaakulanya. Nga bw'abaawo amawulire gonna gatambula ne gatambulira mu bika byaffe ne gatutuukako mu bwangu, kubanga tuba tumanyiganye. Kitange ow'ennyumba aba amanyi kitaawe ow'oluggya, nga kitaawe ow'oluggya amanyi kitaawe ow'olunyiriri, nga kitaawe ow'olunyiriri amanyi kitaawe ow'omutuba, nga kitaawe ow'omutuba amanyi kitaawe ow'essiga, nga kitaawe ow'essiga amanyi kitaawe ow'akasolya. Kati abantu bano bamanyagana ne batuuka n'okuba nga balina personal relationship, enkwatagana ey'omu buntu. Kati nga kiba kizibu ogamba nti ate amawulire gaasikatiddemu wano, kubanga buli kiseera baba bakola ki? Baba bawuliziganya. Kale nno mu ngeri eyo, egyo gye gimu ku migaso egy'ekika egyali badde emikulu ennyo. Olw'emikolo nga okwalula abaana, kyayambanga okukuuma omusaayi nga guli pure. Nga kiba kizibu omuntu okuyingiza omusaayi mu kika ekitali kyagwo, kubanga kyabanga kizibu okuyita ku mikolo gino egy'okwalula. Kyabanga kizibu okuyita mu mikolo gino
egy'okwalula n'oyisaawo omusaayi ogutali gwawo. Kale mu ngeri eyo ekyo kyaleeteranga abantu okukuza abaana nga bamativu nti ddala be baana baabwe era ne babayigiriza ebyo bye basaanye okumanya na biki bye balina okukuuma na biki bye balina okusimbako essira. Omugaso omulala ogw'ebika gwayambanga nnyo mu mikolo gino egy'okumanyagana nga kiyamba nnyo okubeera ng'omuntu tajja kwagala muntu wa luganda lwe kubanga aba amumanyi nti oyo wa taata egindi, oyo wa maama egindi. Amannya gano agaatumibwanga mu bika nga gayambako nnyo okwa-identifyinga abantu ab'ebika eby'enjawulo. Nga bw'owulira nti Nansubuga nga gwe Nsubuga omanyirawo nti oyo mwannyoko, n'olwekyo tolina kuweterayo bw'oba oweta. Bw'otuuka okuba indikeeta eyo toweta. Ozikiza buzikiza ate n'okyusa n'owetera ewalala. Ensangi zino ekitaliiwo. Ensangi zino oluusi bamanyira na mu kwanjula nti owaayi kiki nti munnange abaana ate tebaaleesedde ebizibu. Si baaluganda nno olowooza. Ate ne babibikkirira. Emikolo ne gigenda mu maaso. Kyenjagala ku guno omulembe. Tebakiyimirira naddala ng'ensonga zirimu ebyokufuna. Omanyi kati ku mulembe guno abantu batunuulira nnyo ebyokufuna. Olwo emikolo giyimirire kubanga simanyi omwana omukogo waleeta bakika kimu abafuna engeri gye bakibuzaabuzaamu. Emikolo ne gigenda mu maaso. Okusinziira ku luganda luno lwe twabanga nalwo mu bika byaffe, kyabanga kizibu okusanga abaana enfunzi oba bamulekwa nga babundabunda kubanga buli muganda wa kitaawe yabanga taata, buli mwannyina wa kitaawe yabanga ssenga, buli muganda wa maama we yabanga maama wo oba kkojja. Kati mu ngeri eyo nga kiba kizibu ogamba nti omuntu aggwereddwako eŋŋanda n'afuuka enfunzi oba mulekwa. Abaana bano mu buli ngeri baafunanga ababalabirira era ne babakuza bulungi nnyo nga tebajjula nti oba lwaki kitange taliiwo oba lwaki mange takola ki taliiwo. Naye olw'okuvaawo lw'ebika kyetuva twesanze ng'abaana bano enfunzi ne bamulekwa beeyongedde nnyo mu nsi yaffe so nga tutudde ku ttaka ggazi era nga tuli mu busobozi bw'okuba nga tulina okulabirira abaana bano ate nga tusobola. Naye olw'okuba omwoyo guli gwatuvaamu ensonga lwaki tulina abantu ng'abo. Olaba essaawa eno eriyo n'abantu ng'alina kitaawe ne nnyina naye ng'awuliranga mulekwa obanga enfunzi nga muli awulira yalekebwawo era nga talina amufaako. Owulidde olw'okubanga katugeze nti mwavu, nnyina yabazaala abaana 5, ye mwavu eyavaamu abaana balina ssente kati n'abanga ye tamukola ki n'abanga atalina makulu anti gwe olwaba tebakulabawo n'abanga atalina makulu oba onaaba tolina kyotugamba. Ate munnange eri ekyewuunyisa osanga abaana nga baavu ng'omu ye mugagga maama n'akyawa omugagga ne yeeyagalira bano abaavu anti aba yatwala emikisa gya banne. Ebyabazadde bikutabula mu kifo ky'okusanyuka n'agamba nti kale kasita nnina eyavaamu ajuliza oba singa gundi ye yazifuna. Kale oba singa nno gundi ye yazifuna ate naalibadde waakiriko olwo n'akolanga kaweefuba okakasa nti ate olizaamuwa ate aziteekamu oli n'obba kyayisa bannaawe. Ate olwo abazadde abaligassa abaana n'olaba nga ate bo be batemera empenda z'okuba nga bakola ki bagattulula oluganda luno. Ekiraba buli kika kyabanga n'omulimu mu lubiri ewa Kabaka. Kale mu ngeri eno kyasobozesanga Kabaka okuwuliziganya obulungi n'ebika byonna kubanga ono yabanga mu lubiri yafubanga nnyo okulaba ng'atuusa amawulire mu b'ekika kye mu bunnambiro. Ate awo kankubuuzeemuko omusomesa waffe. Ebiseera ebyo ebyetta nazzikuno tewaabanga buntu bwaffe buno olukomo terwabangawo. Kati weebuuza then information yatambulanga etya okubanga etuuka ku bantu bano bonna amawulire ne gabuna ate ng'ate ku nsangi zino ffe ze tuliko olabanga communication yalibadde very easier okuba bukumi ssimu naye ng'ate olaba ate kati ebika we byongedde okubanga empuliziganya ne communications zonna tezitambula bulungi. Ne wasanga nga wasiga information gy'alina nnyo ndala nnyo oba Omutuba alina birala owa Kasooli alina information ndala nnyo. Bajajjaffe bo baasobolanga okukuuma layini eyo n'etambula bulungi
wakati nga balina basomoozebwa okuba nga olukomo tebaluyina n'ate bo basobola okuba nga bakuuma ensonga eyo ng'etambula bulungi, ffe ate ne tuba nga tetusobodde kikwasaganya. Abatambuza mu mawulire baabangawo. Okay. Bamatalisi baabangawo era nga bakolanga omulimu gwabwe, naye ng'ovudde ku ekyo bwe tunaatunuulira nti ffe ng'abantu ab'eggwanga erimu tulina bingi essaawa eno ebitamanyiddwa. Kye njagala omanye nti mu buwangwa bwaffe kyangu okwogera n'omuntu yadde toli naye. Kisobokera ddala. Kisoboka. Ya n'obeera ng'oli wano essese ng'omuntu gy'ali eyo ku lukalu katugeze e Bulemeezi naye ne mutuula n'otuula ne mwogerezeganya nga ye aba n'akabonero k'alaba n'amanya nti gundi ayagala kwogera nange. Eyinza okuba njuki ng'eyo nejja neemuzungazungako mwe kimamwakkaanya nti bw'olaba akabonero bwe kati manya njagala kwogera naawe. Kaakati bw'omala okukalaba nga weeteekateeka nga mwogera. Nga communications ezitandika. Bisoboka. Ku mulembe guno tukyasobola okuba nga tukwasaganya embeera eyo. Osanga mwalisobodde naye temuli beetegefu kukola kyetaagisa. Anti awo. Kubanga ekintu ng'ekyo omuntu alina okuwaayo obudde. Alina okuwaayo obudde n'ayita mu mitendera gyonna. Kye kyewuunyisa. Obudde tulina butono ate nga ebyokukola bye bingi ate nga n'ebitwetaagisibwa. Kale olw'emirimu gino gye baakolanga mu lubiri, buli kika kyafubanga okulaba nga kikola ekisingayo kyakyo okuweereza kabaka. Okuvuganya kuno kwaleetera ensi yaffe okubanga ebika biyiiya era ne bikulaakulana nnyo. Era olw'obuyiiya buno n'okuvuganya okuyitiridde, ebika kwe kubeera empagi eziyimirizaawo obwakabaka. Byaleetera obwakabaka okubeera obw'amaanyi era obw'ekitiibwa okusinziira ku bwakabaka obulala obutwetoolodde. Okuvumbulanga kuno okw'amagezi gaatuweebwanga bajjajjaffe era mu bo mwe mwavanga obubaka okugeza obukola embugo, obuweesa, obubumba, ne balaga nti yongeramu kino, kola kino na kiri. Kale emisambo egy'enjawulo gyawanga bazzukulu baagyo obubaka obw'enjawulo era mu kuvuganya kuno ne twesanga nga ebika bikola emirimu egy'enjawulo era nga gimanyiddwa. Kale olwo olw'okuba nti buli kika kimanyi obuvunaanyizibwa bwakyo eri ebika ebirala n'obwakabaka, kyayambanga buli kika okumanya ab'ekika ekirala n'okukola obuvunaanyizibwa bwakyo eri ebika ebyo ebirala. N'ensangi zino osanga omuntu n'akyamako mu kika ekirala ne bamutwalaganya emisinde so ng'ono bambi yalibadde munywanyi wa mukago eri ekika ekyo era ng'alina n'obuvunaanyizibwa obutasobola kuggyibwawo mu kika ekyo nga ye n'ekika kye be bakikola mu kika ekyo. Kale byonna byaggwaawo ensangi zino era twagambye tujja kwogera ku ngeri gye byaggwaawo naki kye tusobola okukola okulabika nga tubizzaawo kubanga kyo mu mazima kikulu nnyo okulabika nga tubizzaawo. Si weewaawo? Kale kati awo mu comments musobola okutubuulira gwe kiki ky'olowooza ku bika byaffe na butya bw'olaba bwe biyimiridde essaawa eno. Mutubuulireko bannaffe kubanga tuyinza okuba nga ffe ekifaananyi kye tufuna nga kitono ddala nga wabweru eyo waliyo ebifaananyi ebinene ddala osanga oba oli awo bye tutamanyi nga wakati nga ffe tulowooza nti ebika byasaanawo nga waliwo ebika ebikyaliwo ng'ate byamaanyi ddala. Ng'owakasolya atudde entende akola bulungi emirimu gye, embuga ya lubaale weeri ku kasolya n'ey'emisambwa, ng'ow'essiga n'abamasiga bonna oba basatu oba bana batudde entende nga n'ebiggwa bya lubaale weebiri, ab'emituba nga bonna bali ntende nga n'ennyumba za lubaale weeziri, ab'ennyiriri batudde bulungi ntende
ng'era basanyufu bwe batyo nno enzija zonna nga nsanyufu n'amayu g'abantu nga masanyufu. Kale bwabaayo ekika kimu bwe kiti ky'omanyi ekitereevu mu ngeri eyo, tusaba bambi okitutegeeze tukikozese nga ddemo yaffe okukikyalirako, twogereko nakyo, tukibuuze munnaye musobodde mutya okwekuumira mu mbeera eno, kubanga gwe ekyoyita ekika ojja kusanga nga kitandikira ku mutuba, ng'omutuba ogwammwe gwatereera. Omutuba ogwammwe gwatereera, mukkaanya, mussa kimu, lubaale mumukola, muli bulungi, naye nga mituba ginnammwe ate jjo gyasimbawo okugamba nti mmwe mugisindiikiririzaamu ebikyamu, musindiikiriza lubaale abalume, abaavuwaze, abalemesa okusoma na buli kimu. Kale ne nga waliwo empalana ezo ez'engeri ng'eyo mu buli kika, ebyo tujja kubiraba gye bujjako. Kale bannaye tusaba mwetunulemu mwenna, bannaffe abakulu b'ebika nammwe mwetunulemu, mwebuuze lwaki mukuuma mbugo nga lubaale mubbe, lwaki ebika byasigaza linnya. Ekintu kyokka kye twalabyeko wano ekika kye kikolera awamu si mupiira gw'ekika, omupiira gw'ebika, ya mupiira gw'ebika nagwo gugira gutankankana, anti ogenda n'obawulira nga bagamba gundi asambidde nno mu kika ky'ab'emmere, naye oyo si wa mmere. Bwe biri naye nga yagyasambira. Kale n'obawulira nga bayina obukuubagano, atleast ate oba oyogera ku gundi oba walyogera ku gw'amasaza. Naye ogw'ebika ate gulimu ebituli bingi. So twandyagadde okumanya bannaffe, muteekaawo mu comments mutubuulire lwaki mulowooza tetukyalina bika nga twasigaza miziro, of which emiziro n'omusogo agweddira, n'omugisu agweddira, n'omunyakola ajja kuvaayo akugambe nti nze gwe muziro gwange, nti yeddira ngabe, ekitegeeza nti omuziro tegudifayindinga bulungi, naye ate ekika kitudifayindinga bulungi kubanga kyo kisukka mu muziro ne kiyingizaamu n'ebirala ebyekyama bye tasobola kwogera essaawa eno. Alowooza waba ayina omuziro gwe yeddira kyekika. Nedda, si kyekika. Si kyekika. Kati nno maaso awo mujja kubanga bino ebintu mubijjamu enjawulo ng'obikumira ku mukutu gwaffe Nalubaleza Divine. Bino byonna ojja kubanga obiyiga, si bwe kiri. Lwaki nedda tobyesigaliza sharinga vidiyo zino, ereeta banno bategeeze nti maama wali yatandise dda okusomesa, olwo nno ffenna tube nga tuyigira wamu, si bwe kiri bannange. Weewaawo. Akuume atakuumira mpeera. Weewaawo. Ffe tubaagala nnyo.